Program fakomeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo tukwebaza nnyo okugobera program eno jukira tujikutuusaako buli lwa Sunday saawa 5 ez'ekiro nga agataliiko nfufu gawedde era ekigendererwa kya program eno kwe kulaba nga abantu banguyirwa okufuna obwenkanya ddoboozi lyabwe liveeyo abalina okwemulugunya nga baludde ekiseera nga batudde nakweyo bafune eddoboozi oboolyawo abali mu ofiisi ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ku nsonga zino babeeko kye bakola okulaba abantu bafuna obwenkanya era twagala okwebaza bannaffe aba DGF betutambula nabo mu kaweefuba okulaba nga abantu banguyirwa okufuna obwenkanya ate n'eddembe lyabwe lireme kulinyirirwa. Nze Richard Kaira Saalongo tutambule ffenna mu fayiro ey'olwaleero y'eLuwero eya Francis Ssentongo tutambule ffenna tulabe ki ekyaliwo ki ekikoleddwa ki ekitakoleddwa obutakkaanya buli luddawa okwemulugunya kuli luddawa kuyinza kunogerwa kutya eddagala. Kino no mkuu ya fira. Nyumba yani. Yani. Sentongo. Bamujja ne bagenda bamutira wali eri. Bamutira wali. Bamutta gwa kubiri mwaka guno. Bamwokyera. Kugamba bamutta ne bamwokya n'omwoto. Bamwokya. Bamutta Ewaya. Fayiro gye tugoberedde olwaleero y'eLuwero y'omugenzi Francis Ssentongo. Ssentongo yattibwa mu ntiisa naye nga kigambibwa nti entabo yava ku kibanja ekyali kikaayanirwa wakati we n'abooluganda nga Nakimera Scovia Namwandu w'omugenzi bw'annyonnyola. Ennaku z'omwezi nga 27 January ne muyita n'entema ettooke n'endimuwa n'enkomawo ku lwokubiri ng'ali eno asaawa saamutuukirira naye nga muwulira gy'ali asaawa ku lwokusatu saakomawo n'enkomawo ku lwokuna n'ensanga kandiizi nga kengedde n'enkatema n'enkamuleetera mu nnyumba ye teyaliiwo kirabika yali amaze okufa osanga nze saamanya nti amaze okufa n'entambula n'enzirayo ewaka bwe nadda ewaka enkuba n'etonnya abaana ne bandwalirira buli kiseera enkuba ng'etonnya yenkuba eyatonnya ennyingi mu January kati ngenda okudda eno nga wayiseewo ennaku ojolabe ku bbaawo ennaku 7 nzijja ndabe ku bba wange muwe n'emmere gye namuwa eweddewo bwe natuuka n'entema ettooke n'ensima lumonde ne tumwetikka n'omwana ne tumuleeta ku nnyumba ngenda okutuuka kandiizi ke namuwa olwokuna nga kengedde n'ettooke lye natemanga ennaku z'omwezi 27 ng'aliddeko ebiwago 3 nga wasigaddeyo ebiwago 3 eddala nga litandise okwengera n'ekikolokomba nakyo nga kitandise okukaliiririra n'entya nnyo neŋŋamba yi baawange nga takyalya mmere yabula ennankani ekibira kyamulemerera akikooye yagenda Kampala kukola ali Luwero atikka manda neneebuuza mu mutima neŋŋamba omwana kwata emmere tuddeyo ntegeeze ku bantu be ne tukwata emmere ne tuddayo twatuukira wa mwannyina babirye n'atwaniriza yono n'atwaniriza ne mugamba mulamu tuzze naye mwannyoko nga simulabayo n'aŋŋamba tetumulabangako eno naye ne mugamba yeetaaga okunoonyerezaako oba abeerawa n'agamba oba abaana abasala emitwe amadookooli tebamugwako ne bamusala ngoyo yagamba mwannyina bw'aŋŋamba bw'atyo mwannyina babirye Merida n'agamba kaakati enkya zaali saa 11 ng'obudde bugenze era ekibanja nakituukamu leeti ng'enkuba yamala kukya ne tuwaliriza nnyo okujja n'agamba kati enkya nze kansigale nga ŋŋamba bannange enkya obudde buke tunoonyerezeeko tulabe
era naŋŋamba genda obudde bwe bwakya bwe bumala okukya naye eno yasigala agambyeko banne nenzijja ngenda okutuuka ku muzikiti nempulira ggwanga mujje nga baganda be bakuba ggwanga mujje nentya nnyo neŋŋamba ggwanga mujje omuntu baamulabye yafudde nenvuga eggaali abantu bambuuza ggwanga mujje yaaki nenvuga eggaali nentuuka. Namwandu Nakimera yalambuludde n'engeri gye baasangamu omulambo gwa bba Ssentongo Francis. Kati waliwo abaali bava eno abantu baafubutuka Buvuma bo baafubutuka eno bwe bati ne bagamba bannange munoonyaani tunoonya Ssentongo mu kuva eno tulina eggumba lye tulabye oba embwa ze ezaalitwalayo oba lya muntu abantu beeboogera oba lya nsolo naye musooke mujje tulabe eggumba lino. Abantu ne batambula ne bajja kwe kujja ne batuuka abamu bwe bajja bwe bati baatuukira mu kifo kino kye tulimu kati wano ne bagamba bannange Ssentongo wuuno yafa nze nenva eri nze nankutusa amagulu nenzijja nga sikyasobola kutambula buli muntu yenna nga mulaba mwenzikiza okulaba nti bba wange yafa bannange munsonyiwe okulaba nti bba wange yafa nenziruka nenzijja. Nakimera obwedde ayogera nga akaaba agamba nti baagwawo ekigo oluvannyuma lw'okunoonya okumala akaseera wabula ne bazuula mulambo yagwetegereza n'agamba nti gwali gwa Ssentongo bba yennyini era yali amumanyi bulungi. Ekyasinga okuleetawo akalipo kwe kuba nti bwe bamala okutta Ssentongo ate baamwokya nga bamusibidde ku muti era nga waaliwo n'engatta emu yasigala mu kigere etajja muliro. Ngenda okutuuka wano bba wange nasanga magumba bannaye ng'afudde nga baamutta nga yafa bubi nnyo nga n'okumwokya baamuteekako ebisubi nga baamusiba amagulu ku kiti baamusiba ne waya mu kiwato nga baamuteekako n'emikono bwe bati ne bamusiba ng'eyabbye n'entandika okkaaba ne ŋŋamba bba wange waziza musango ki taata Katumba munnange okutta nze mbadde nkulabirira nze mbadde nkuwa buli kimu munnange nze mbadde nkulabirira emyaka 19 nze nkulabirira ng'abantu baakuvaamu munnange amangu agaba ekika ky'abamu baasigala mabega. Abaana b'omugenzi nabo bagamba nti bwe baamala okuzuula omulambo gwa kitaabwe poliisi yayitibwa era n'etwala omulambo ogwo nga n'okubuuliza bwe kugenda mu maaso. Wabula ekyabakola obubi kwe kubanga omulambo ogwo poliisi yagubamma ng'egamba nti balina kusooka kuggyibwako ndaga butonde okukakasa nti omuntu eyattiddwa ddala ye kitaabwe. Abaana bagamba nti bakkiriza ne baggyibwako endaga butonde wabula ne gye buli eno tebafunanga byava mu musaayi era ne kitaabwe tebamuziikanga nga bwe bongera okunnyonnyola. Naye obutayagala agamba nti nno kutuziika omuntu nga tutegeezezzaako poliisi twava ne tugenda ku poliisi y'eLuwero ng'eyawa neremereddwa tugenda tuka ku poliisi y'eLuwero twasanga oshahidi ne tumuyitiramu ensonga zaffe n'atugamba nti era ensonga ezo omuntu oyo temuminaako kiraga nti wammwe tulina okumala batwala tubajjeko DNA okumala bajjeko DNA baatujjaano nga 7 ne batwala emulago ogwokubiri ne batugamba abasawo tebakola ku wiikendi twali lwa 6 mujja kudda ku Mande nga 10 twakomawo ku Mande nga 10 ne batujjako omusaayi nze ne muganda wange ono Linda Nicholas okuva ku olwo batujjako omusaayi twakoma batugamba results tezinaba kudda. Federation nyina abasatu agamba nti yeetegereza bulungi omulambo era n'akakasa nti omuntu eyali attiddwa ye mwannyina Ssentongo. Agamba nti n'engatto eyali esigadde mu kigere nga teyidde naye baali bagimanyi bulungi era obubonero bwonna kwe beesigama ne bakakasa nti oyo yali Ssentongo. Nze bwe natuukira wano natuuka obudde buzibye natuuka awo ssaawa mu kitundu 2 we mmanyira nze mbeera kasana naye ngenda okutuuka wano
okukebera okutunula ku magumba nasiŋŋana bamubiseeko naye nga ekindaga nti yaliye ngatto yalina engatto ze yali ayambala engatto ezo zajjako kitundu nga kyekiraga nti abadde mwannyinaze bakuŋŋaanya ebisubi ne bamwokya kati engatto eno yajjako kitundu era teyaggwaawo kyekyatumanyisa nti ono abadde Ssentongo. Nakimera Namwando agamba nti bbanga tannattibwa yamutegeezaako nga bwe yalina abantu abaali bamulondoola. Nina abantu bendaba ekiro ssaawa nga 2 ne mubuuza bantu ki mugole munnange nali ndi awa naye nga nina akafo kendimu nga sinaba kuyingira mu nju bulungi. Omugenzi yagamba omugenzi aŋŋamba twogera naye muwadde ettooke liri awo. Ssaawa 2 nalabye mulungu ne Ssebunya ne Sali. Babadde abantu 4 naye ow'okunoono saamwetegereza ne mubuuza omwezi gwabadde gwaka manya ng'enzikiza ebeerayo wabalabye otya nti omwezi gwabadde gwaka ate mulungu bwe yazze bazze n'ettooki n'akuba ttooki bw'ati ne mulaba kati ye ng'ali ludda mu nju ng'ali mwaka alina akafo kaalimu. Program fa kumeza ku Bukedde TV tukwebaza okuba ng'okyatambula naffe FAYIRO gye tugoberedde ya Ssentongo Francis y'eLuwero yattibwa famire ekigiruma kwe kubanga n'omulambo tebaguziikanga ate nga n'abagambibwa nti baali mu kkobaane ly'okutta Ssentongo teri yali akwatiddwa. Tumulemu katono tujje kwongera okugoberera ensonga zino.